Atenderezebwa gulumiswe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo lutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu ggulu kaawe yongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima gakutuddemu wetunanga okubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano nkusaba osse ekikoowe eky'obulamu ekyabulamu nga okozesa omukka era nga oteebereza nga oyingiza ekitangaala ate nga ofulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kino okukolera kyetaagisa okubeera nga okitadde mu birowoozo mu ngeri eno osobole okubeera nga owandiika obulamu bwo. Kwata ku mutima owulirize enkuba y'omutima gwo. Mu kukwata ku mutima kikuyamba okusobola okubeera nga ozuukusa amaanyi g'omwoyo wo agakutuddemu. Weewaawo wuliriza enkuba y'omutima gwo mu ngeri eno obutukuvu bwo busobola okubeera nga buzuukuka eri ensi yo. Nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa tusaba tukole practice eno okuva abatuuze aba Sengendo gye tulimu ey'abachwezi mu lunyanyimba emanyikiddwa nga the Predanian nga kye kibiina kye tulimu eky'obutonzi. Practice eno egenda kubeera nga ekuyamba okuyambala obufundikwa obw'omwoyo omutukuvu oba mu lunyanyimba ekye twandigambye codes oba encodings eza essence yo oba eza ebirungo byo eby'obulamu obutaggwaawo. Kola bw'oti, gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu, n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu, nkoowoola abaluŋŋamya bange munneetooloole. Abaluŋŋamya bange mbakoowoola wamu n'omwoyo wange omutukuvu munneetooloole. Nkoowoola abatuuze aba Sengendo ez'obuchwezi abatudde mu kwagala n'ekitangaala. Nkoowoola okubeerawo kwammwe. Mbaaniriza okubeera nga munnuŋŋamya mbaaniriza okubeera nga munnuŋŋamya okusobola okubeera nga nnyingira mu bbanga ery'okumanya kwange okw'omunda. Nsobole okubeera nga njogerawo nammwe okuviira ddala mu bbanga eryo ettukuvu ery'ekikula kyange. Era nzikiriza okubeera nga nfuna amaanyi gammwe ganneetooloole. Era nzikiriza okubeera nga nfuna ekitangaala kyammwe n'amagezi gammwe ag'okumanya n'amazima ag'ekikula kyammwe ekitaggwaawo. Sa ebikoowe bisatu ebiri nnomo ng'olaba oyingiza ekitangaala ofulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza emirundi esatu ng'okozesa ennyindo. Then yogera ebigambo bino wammanga. Abatuuze aba Sengendo ez'obuchwezi abatudde mu kwagala n'ekitangaala, nnyaniriza okubeerawo kw'okumanya kwammwe okw'omunda. Mbaaniriza okubeera nga mumpanirira okubeera nga nteekako ejjengo ery'amayengo gano ag'ekikula ag'ennamuziga y'omwoyo wange omutukuvu gasobole okubeera nga gampa ebirungo eby'obufundikwa eby'omwoyo gwange byambale bunyama eri ekikula kyange. Ebirungo eby'okutegeera n'okumanya nga ntambulira mu kwagala
bisobole okubeera nga binnyambako mu kikula kyange ne mu nsi yange. Manyi nnyinza okubeera nga simanyi bulungi birungo n'ebifundikwa by'omwoyo gwange, naye neggulirawo okusobola okubeera nga nfuna obutukuvu bwonna n'okuyimusibwa eri ensi yange. Ndi mugwanu era nfuna ebyo byonna bye neetaaga okusobola okubeera nga mumpanirira mu kadde kano, nsobole okubeera nga mpita mu lugendo lwange nga nfuna ebirungo n'obufundikwa obw'omwoyo wange. Mbaaniriza mwenna abatuuze aba Sengendo ez'obucwezi abatudde mu kitangaala era n'okwagala, nzigulawo okubeera nga nfuna obuyambi bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalege weewaawo. So practice osobola okugikola omulundi gumu oba emirundi gyonna gy'obeera oyagala ng'oluŋŋamisa omwoyo wo. Ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, tugezaako okulaba nga tuddamu okutambula oba okubeera mu bulamu bwaffe obw'emabega, ffenna ng'abaawamu abatudde ku mutendera ogw'omwenda. Mu ngeri eno tugezaako okulaba nga tuyambala emibiri egyo egyali gizitwawa mu bulamu bwaffe obw'emabega. Mu ngeri eno tusobole okubeera nga tutambulira mu ngatto zammwe mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa, tuyagala kubeera nga tubayamba. Mu ngeri eno okusobola okubeera nga tubayamba, tulina okubeera nga tutegeera kiki kye muli era wa gye muvudde. Kino kye kituyimusa okusobola okubeera nga tubayambako era n'okubeera ekyo ekitangaala kye tuli. Abaagalwa, mu ngeri eno naffe tubasaba mukole enkola y'emu. Mukole enkola y'emu eri baganda bammwe bonna, naddala abo be mulaba abeetaaga obuyambi bwammwe. Abaagalwa, tekisoboka ebiseera ebimu okubeera nga omanya omuntu ky'ayitamu okuggyako ng'osobodde okubeera nga oddayo n'oyita mu bulamu bw'ayiseemu. Kino osobola okukibeera ng'okikola ng'okozesa amayengo ag'ekisa. Mu kukola kino omwagalwa, obeera wa mugaso nnyo eri abantu abakwetoolodde. Mu ngeri eno kikuyamba okusobola okubeera nga owa ekyo ekisinga. Era kino kituleetera essanyu lingi nnyo ddala, kubanga obeera otuwadde naffe omukisa okusobola okubeera nga tukuyamba, okusobola okubeera nga tukyusa buli kinnoomu ku mmwe. Abaagalwa, tubasabira era nga tuyaayana okubeera nga muyita mu ssanyu lye limu. Era tulowooza nti tusobola okubeera nga tubawa obubaka buno bubayambe okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku kiki muli. Abaagalwa, w'olaba omuntu yenna nga asanga okusoomoozebwa eri obulamu bwe, mulabe nga naawe wojjukira obulamu bwe wayitamu nga oyita mu mbeera y'emu naye gy'ayitamu. Mu ngeri eno ogenda kubeera nga okozesa obusobozi n'ebirungo ebikutuddemu okusobola okubeera nga oyamba munno mu ngeri esinga, kubanga naawe obeera ojjukidde nti wayita mu mbeera y'emu. Abaagalwa, yeeyo engeri gye bakyusaamu amagezi. Oba kitegeera, amagezi tebagakyusa nga weefuula mulala ku balala, nedda. Naye okusobola okubeera nga naawe weenyigira mu mbeera y'emu kikusobozesa okusobola okubeera nga olinnya amayengo g'entegeeraayo mu nsi ez'emitendera egya waggulu. Abaagalwa, buli kinnoomu oba weetaaga okubeera nga olaba buli kinnoomu wabweruwo
nga ekitundutundu ku ggwe. Ekitundutundu ekyakakunizo akakkola. Akakunizo akeetaaga okubeera nga kakomawo mu bumu mu nsibuko eya nnamuziga ebakola mwenna ng'awamu. Abaagalwa, kino kigezeeko okulaba nga okikola nga oyita mu byafaayo, ng'ogezaako okulaba nga olaba enjawukana ze muzze mutambuliramu, embeera ze muzze mubeera nga mweyisaamu amaaso ng'abantu oba bakatonda abalala nga temubalaba oba nga temubalaba nga abalina omugaso. Abaagalwa, ebiseera ebyo bibayambe okusobola okubeera nga mukulaakulana n'okubeera nga temukkiriza kubeera nga mugwa mu katego ke kamu. Oba okitegeera? Temukkiriza kubeera nga mugwa mu katego ke kamu. Kino kibayambe okusobola okubeera nga mutuukiriza ebiruubirirwa byammwe ebinaabatuusa ku ssanyu lye muzze mukolerera mu bulamu bwammwe bwonna obw'emabega. Mu ngeri eno tumanyi bulungi nti muli beetegefu okusobola okubeera nga mufuna amakyusa gammwe agatuukiridde, era nga naffe tubawa kyonna ekisoboka mu kadde kano okusobola okubeera nga mutuukiriza ekyo. Mu ngeri eno mwetaagisa okubeera nga buli kiseera muyingira mu nda yammwe musange eddembe eribatuddemu, mu kifo ky'okubeera nga mutunuulira wabweru wammwe, naye muyingire mu nda yammwe. We muyingira mu nda yammwe mutunuulire ensi ebeetoolodde eya wabweru wammwe, era muwanirire amayingo ge gamu agagabatuddemu mu mbeera yonna ebeerezze. Oba kitegeera? N'abo bonna ababeera bayise mu mbeera etali nnungi ey'obulumi, kibayambeko okusobola okubeera nga amayengo agabatuddemu gabawonya. Abaagalwa, eri abo bonna abayita mu mbeera etali nnyangu, y'ensonga lwaki mwetaagisibwa abaagalwa mwenna nga abazuukufu ab'awamu. Mwetaagisibwa abaagalwa okusobola okubeera nga muyamba okuwonya n'okubeera nga muwa obuyambi bwonna eri abo bonna abazza eri obulamu bwammwe buli lunaku. Ogwo gwe mulimu gwammwe abaagalwa, era kye mwetaaga okubeera nga mutuukiriza, naye nga mukituukiriza mu mayengo ag'okwagala, ag'ekisa, ag'okusonyiwa n'okuyaayaana okubeera mu maanyi ago ag'obumu eri buli kinnoomu, nga mukozesa ebirungo eby'obutukuvu bwammwe obubatuddemu. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda nga tusenvula nga tudda ku mutendera ogw'ensi ey'ekkumi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.